Roland Kaja Nkuruma okuva Ekisoro district mu constituency ya Bufumbira East constituency. Ekindese kugenda mu parliament Ssemasonga ensonga y'emirimu y'abavubuka. Njagala genda mu parliament okukola lobbying tusobole okuleeta amakolero mu Kisoro district abavubuka basobole okufuna emirimu. Ssemasonga ya 2026 ogenda mu 2031 mirimu for the job for the young people of Uganda. Olanga meya we town ye Vundubujo olunaku lwaleero nasunsudwa okwesimbawo ku bwa LC5 wa Vundubujo. Ndi musanyufu nnyo kuba ensonga eyo akuba endowooza gye tulina ey'okubeera nga tusoosowaza ensonga ez'abantu ab'e Vundubujo n'okulaba nti Vundubujo tugiteeseteese ku lwa omusaayi gwaffe oba abaana baffe ab'enkya basange nga Vundubujo ennungi nga kifo ekibeeyagaza bonna okubeeramu. So ensonga tubadde nga tukola mobilization ey'okunoonya akalulu abantu baffe bonna beetegese ogenda okulonda nga 24 omwaka guno omwezi ogw'omusanvu. So muzadde munnange teri kyabugaga kyoyinza kuwa mwana wo okujjako okumutwala mu ssomero eddungi Light the World Kindergarten Primary School ly'essomero w'oyinza okutwala omwana wo. Bano basomesa abaana okuviira ddala ku top kirasi okutuuka ku kibiina ekyokusatu. Bayigiriza abaana kompyuta n'ava buto ng'amanyi ekyokukola. Balina ebyokuzanyisa by'abaana omwana n'alemwa kwetama kusoma. Bano balina n'emmotoka ekima abaana n'okubazaayo nga bamaliriza okusoma. Light the World Kindergarten Primary School basangibwa Kasubi gwabeetaaze bakubire ku ssimu zino wammanga 0757 97 799 98 oba 0760 89 33 35. Currently, I'm looking at changing or amending to have an amendment in Disability Act, where people with disabilities leaders at the district level for like a disability council. The chairperson of a disability council is appointed by the chairman LC5 in the local government. The chairperson of National Disability Council is appointed by the line minister, and like other special interest groups, like youth or women. For them, they choose their leaders up to national level when it comes to forming councils. So that is point number 1. 2, we have challenges in movement, like devices, like tools to use, crutches, wheelchairs, and for deaf and interpreters, plus the blind, for the blind are like a white cane they use for movement. I have been looking at this thing, that it is possible for government at least to reduce the tax to make sure that even a local person with a disability access that tool. Abantu begogonyo bamanyi bembakoledde ate nga bebasiza okungamba ddayo kubanga otukoledde bulungi mweno tamu ate nga manyi ngena bawangula nga nkosa abantu begogonyo ne Katonda atukuuma ffenna. Ebizibu byegogonyo first of all bantu baavu. Ekyokubiri babadde balina ebizibu bya health nga ambulance tezibaddeeyo. Babadde balina ekizibu ky'amasomero nga tegabaddeeyo. Naye mweno taamu wembeeriddeyo nga MP nsobodde okuleeta ambulance 2. Emu gye nagula nganze, ey'okubiri gye nalobinga mu Ministry of Health. Nsobodde okulobinga amasomero 2 ga seed schools agatabaddeeyo 2. Nsobodde okuwa scholarships nakasomesa kati abaana baweza 5-8 nga bayitidde mu scholarships zange zenkoze ekizimbadde mbafunidde. Nabasanga tebalina mirimo era nsobodde okufunira abantu 25,000 emirimo. Mfunira abantu 25,000 emirimo 20,000 bweru bw'eggwanga ebitano. Household income. I've been using my own resources anyway to
support them with seedlings. You know, I, as an individual, one of my private businesses, I'm a farmer and I'm the biggest nursery operator in West Nile. So I support them with seedlings, household income, my people. So life must move on. Health-wise, all the sub-counties, at least they have health centers. So that is it, and those are some of the reasons why they keep bringing me back. Tourism, infrastructure, hospitals, schools, income, tax base, everything. Buli kintu kyonna kikwata wansi eri mu site yaffe tulina kikwatako kibeereko waggulu. Tugenda kukwatagana ne youth, abavubuka, tukwatagane ne LC, local leaders ku ground, tukwatagane n'abakyala. Ebigombe by'abakyala bimu n'ebimu ebigenda mu ssente, tugenda ku making sure bafune ssente. Tugenda ku attracting investors from all over the world to come and invest in kujja ne babba investingeko embalala. So that we create job opportunities and employment opportunities. So that abantu b'embalala bafune emirimu, abalenzi bafune emirimu, babe mu bubi, babe mu bintu bye tubiza mtindo gundi ni mukimanya ntutura ha boda so ntwetaga omuganza n'ogu hagati yaitu n'abatahi baitu nseri kurara ebyobusobozi byagenda mu maiso nimbasaba tugire campaigns ez'obusinge kandi nimanya mukama linate ntugenda kutunga obusinguzi tutunge chapter empyaka y'abantu abantoroko okutunga obuhereza omubenganiza abandunye bose abentoroko district na birunze nomination ngane mwasa ngabasinga nywe bose habwe nyisabira twamba unze party eno ngane mwasa tulonda ya katuli omabusinge kandi nganasi nyamahangane netu tukanze obuhereryo mu abandu omubuyonzo ebya risoma nebyo busubure nesyangudo so ngane mwasa mwasinja kutsibu kundi mwabiri nyisabira eno ni step yo kubanza tune mwasa muiteka teke nyamahangane netu oluko olwiwe runenetu tukesinga karurukano mwasinja kutsibu amaltanga mu ngolo dadang awe ituria alo do north aranga krona ngatunga nyapei nakrona uweki nimetunga ulelo te kana krona ke education nakrona hasego health nakrona ngrotin nakrona aiwara yente la karama janga krona aiwara ngezi tikonei aba olimo morwoli atamar echameti nakrona bo yo peace alo karamaja kan topolore wan ani irkagno primaries eponyo akuo alo electoral commission wala government ani irkagneni ke kadawto ngidodo kone la parliament to gawna aktia ngakro una angidodo ala parliament etala karita ikano mutual tapon rianga alo karamoja ulu nominating atiang atamare ka nomination ayabena krona ba nominating modo kani amateeka g'amataka nga bw'ogatunulira ganyigereza Central Region okusinga region zonna mu Uganda. Olwekyo bwe mba nfunye omukisa oguyingira Parliament twetaaga okubeerako n'amateeka ge tukyusa oba mu bulungi oba mu bubi negeetaaga okukyuka ab'ebibanja basobole okufuna ku ddembe. Kati baagenze ne baleeta etteeka ly'okusasula obusuulu naye ng'ate akawaayiro 29 ke baayogeddeko tebakakyusizza. N'olwekyo ekyo kiringa kiguumaaza ngente yoto omuliro ogwe nolowooza nti eri ku kikoomi nolowooza nti ejja kukuseesaamu. Nolwekyo mu mbeera efaanana bwetyo njagala okusaba abantu mwenna abannakasongola bayirawo ne districts endala zonna eza Central Region okulaba nti tukwatira wamu tusobole okwerwanako oba oli awo kitundu kyaffe kisobole okubeera nga kisituka abantu basobole okubeera nga we batudde tebatataaganyizibwa